musooke mu sharing video. Sharing a video wonna wowe ogisanze ogisharinge. Lwaki tugamba okusharinga buli lunaku nkyogera sijja kiddamu. Kika kataka kusasanya information wowe ogisanze olw'ensonga nti buli lw'osasanya information abantu bangi bafuna information yensonga lwaki abantu basasanya buli muntu asobola okulaba. Sasanyizaako mwenda nga either oyita mu messenger oba ku WhatsApp esigadde ogiteeke ku page yo abalina access ku muggukire ku account wa ku page basobola okulaba video eno nange wano okoma otisigadde tukwaze bwe malo basaba okugisaasanya oba sharing ngenda basaba mumpitira abantu bano wammanga. Njera mumpitira wano Saalonga Mulengeje wasanya Kalole atudde Mmengo oyo omu. Njera basa mumpitira na Abedi Bwanika abo babiri. Njera basa mumpitira Medi Nsereko Sebuli ba siasa abo basatu. Njera mumpitira no omukumpanya Kiwalabye Male abo bana. Njera mumpitire Nabaloga abere ku video eno. Sara Kagere abere ku video eno. David Wasajja Apoli abere ku video eno. Bale Mugera abere ku video eno. Abantu bebunyoro mu namba etaka ku katambi kano. Barambaruga hare naye abere katambi kano. Abalangira n'abambejja basavale banava saako basajja ba Kabaka abebyalo abamasaza abamagombola n'abakiika mu lukiiko Emmengo mbetaga mbere ku video eno. Bajjajjaffe abataka abibika abakulu mbasaba mbere ku katambi kano. Nawe naliranye Ssaabasajja Kabaka nga omuli kumpi nkusaba munumire kuto mugambe nti Lumbuye atumbudde muzukulu w'amaziga azze ayogere bigambo bino okwogerwa. Kale tutandike bulungi nnyo nga bwe twaze ku video y'olwaliro. Bwemala batuma abantu ongera kwisa akalango kabeera kamu kokka then tuluke tugende mu maaso. Akalango kano akamuganda ffe Lodin Wine Kabako mumanyi omukubi w'omuziki bambi bikyanga abira mu Uganda n'okubasanyusa abaleeta tegekangako kivulu kyonna. Kale abasaba mbuwombe efuna bw'ekitalo mwenna buli omu omweyongeko ku mwaka kungaweza emyaka 10 ngali mu stage ekube muziki. Shows zino zigenda kubeera bbiri. Emu agenda gitikira mu Kampala mu bitundu by'e Makindye ku Kalenda Hotel, emu agenda gitikira Mityana. Era akalango kakatambula bwe kati. Njagala weefirizeeyo mutwalo oba mitwalo ebyo bakakadde bambi osobola okugenda okubanga olaba omuvubuka ono olw'ensonga musanyusa abaddewo ebbanga lyonna nga kyabulema mugano okuyimba ng'onayimba ennyimba ze ku mikolo gyonna waba agenze ne ku bivulu wonna so tugende tubeereyo. Posta ye oba akalango kakasumulwa kati 10 years of General Kabako maje ga kutaka another problem. Akugambye tosuwa ba DJ ne ba MC abatokomoka nga omugambo. Era nagamba ng'ekivulu ekisooka agenda kiteeka ngenda koza omwezi 18 omwezi ogwo 11 omwezi ogujja kijja kubeera Kalenda Hotel e Makindye. Mu lukale ojja kuyingira omutwalo gumu, mu VIP ojja kuyingira emitwalo 2, emmeeza yakakadde. Olwo tuli Makindye, bwe tuve Makindye tujja kubuusawo olunaku lumu lwokka awo mulemu. Ngenda kuza omwezi 10 omwezi ogwa November mwaka 2024 ajja kuba yolekedde mu kibuga Mityana oba mu district y'e Mityana nze gye banzaala. Ajja kubanga ekivulu kye akitegekera kuwayitako Eden City Mityana mu lukale mutwalo VIP mitwalo 2 emmeeza yakakadde. Banji abagenda omuwerekerako ne ba sponsors banji abasobodde okubanga abeerayo mu kusponsoringa muganda fono. So wena teweerabira mubeere bulungi nnyo okubanga mwaniriza n'okuba nti muteekerako muganda fono. Lodin Wine Kabako ayagala atakyusa laavu ate nga musanyusa w'abantu. Alright. Akalango bwe kaggwa tugenda butereevu ku video yaffe eyatuleese. Video yaffe eyatuleese njagala kusooka kuddamu ebigabo mbadde bye nakola ku lunaku olwokusatu n'olwokutaano biddemu. Baye bannayuganda tulina engombe egamba nti empulukutu za misuta zigenda na migomeka. Nze ngaze saagala muntu yenna afe mu bintu bya kisiru. Ensonga lwaki mpisa security alert zito abadde bazitegeera. Security alert esooka yo tugwa tugende mu maaso. Alright. Gwomuntu yenna njala kutegeeza waliwo essimu nga eva mu Central African Republic ng'esookera ku kasaalaba 236. Essimu eyo etandise okukubira bannansi bonna naddala ab'enkyukakyuka n'abalina ebikirowoozo eky'enkyukakyuka ng'ebakubira ebanyumiza emboozi ez'okugenda okwetaba mu bikolwa eby'ekiyeekero ku Museveni
ngera bagamba ezensimu teziva Central African Republic ziva ku CMI bakubira abantu ogezaako batrackinga basobole bajjamu embozi gye baagala batandika okukwata omu ku kirindi babateeke emikono gya CMI batandika batugumbula nga badde bakikola kale gwe munnange yenna essimbu ejjange eriko plus 263 gibulokinge togikwata n'oba ogikutte mistakenly toyogera kigambo kyonna muleke ayogere byayagala bw'anaakoowa anaakuvaako n'endala basobola okukyusa kodi okuva ne expose so essimu yonna bwejjange eriko plus 236 ng'ekulaga eva mu Central African Republic topiikinga bw'oba opiikinze mistakenly toyogera sirika bw'omala gibulokinge eyo namba ya CMI bagikozesa okutrackinga abaana bonna kuba Museveni akulyetiza ebinja byebayekera bingi ogezaako nnyo okulaba nti atiisatiisa abantu n'okubateeka mu mutego gwe ako kawedde akalala omuntu yenna njagala bategeeza mu abaana b'enkyukakyuka WhatsApp bazihakinga ennaku zino zitya omuntu agenda kujja kusindikira message nagamba nti hi nagamba nti can you update your WhatsApp bwaga nti update your WhatsApp nagamba kona muliki gya kusindikidde ngamala kugamba mpa kodi eze eyo bw'omusindikira kodi bw'omusindikira kodi already abamaze otwala enamba ya WhatsApp toliddamu kugiteeka mu nti yekole abagitutte n'ebintu byonna ebigirimu so mwegendereze nnyo tokkiriza muntu kukyatinga ng'alimu simanyi kona mu link eyo simanyi activate simanyi search simanyi biki ebyo togezaako kukkiriza mu WhatsApp kubanga abayayi batufudde bakikola ku bantu bankyukakyuka bonna baba tracking ampola ampola kati sagala batwala WhatsApp zammwe mwegendereze nnyo ku bantu abajja basindikira link mu WhatsApp kyekimu ne ku Facebook oli ajja mu messenger oba ku Facebook yona kusindikira link oba message naga nti kona mu link eno simanyi okole bitya kasito okikola n'okkiriza kitegeeza oba waddeyo page oba account yo Facebook ng'egitwala ekyo nakyo mukitegere Facebook bahackers nga batwala account yo akala kasembayo njira bategeeza mwana bana Uganda nti constitution ya Uganda etuwa olukusa okubeera mu Uganda nga tetuna gwe twebuuzizaako era okwogera ebigambo bye twogera nga tulina emirembe Government ya Museveni tayina lukusa kuwuliriza bigambo muntu byayogera ku ssimu kubanga essimu ya muntu ne data we ne airtime we wabula Museveni agezaako nnyo okuba nti alumika amasimu g'abantu naddala abamuvuganya okulya bikiboogera recently bali bakozesa telecommunication companies omuli MTN ne Airtel okubanga batracking abantu abantu batandika okulopa MTN ne Airtel mu mbuga okubanga bakozesa data w'abantu nga mu state okubanga tracking abantu abo kati state kiyakoze yalese oba ekyuma kino yali yakireeta naye nga bakikwese kati bakikweka abantu bategerewe bakikwese ne luno mukulu Barambaruga hale eyita omusajja omunyolo bw'avaayo n'agamba nti baleeta ekyuma ekigenda okukwata bonna bawemula Museveni n'abakungu ba gavumenti naffe tubiteekamu endya nga tutandika okunoonyereza gye twagwiridde nti Museveni yayingiza ekyuma okuva e Japan nga kino kitrackinga buli simu ya muntu naddala gwe babaagadde bamwaloketi nga wali n'omukwata nga bwe baagadde ekisonga lwaki Balamu yavaayo n'akyogera sisitimu eno bagiteeka ku kizimbe ekya Uganda Revenue Authority oba kyetuyita Revenue Tower ekisangibwa ennakawo ekiwanvu ekyo era kuliko office za CMI eza ISO eza SFC ne mu bumenyi bw'amateeka n'okutracking amasimu gano bakola bakimenya amateeka tebakirizibwa kutracking amasimu gano ng'era bwe baakola okukola ki bwe baakola na number plates ziri zibadde mu digital number plates okutrackingiramu abantu kati na kino kimenya amateeka ekyuma kino kyava Japan eno system bagizimba waggulu ku URA Tower era nga agencies zizikozesa za kutrackinga bana Uganda bonna nenga be bali bakireeta nga kizze mu Uganda okuyita ku customs n'okuyita ku byokwerinda bagamba nti ekyuma kino kizze nga kigenda kukolera ku lwa Uganda Revenue Authority okutrackinga basmugglers n'abo abayingiza ebintu mu ggwanga okusinziira nga tebasasudde misolo nenga ate ekintu kino bakireeta kubanga bakola ki babegirako bana Uganda ekintu kino oba ekyuma kino system bagiyita cell phone triangulation known as cell tower triangulation is a method of tracking phone's location by measuring the time it takes for the signal to return to the multiple cell towers from the phone ekintu kino ekyuma kino kati omuntu bwe bakwetaaze wokubidde essimu oba wokolera evongano wenjogerera ekyuma kino kimanya enamba y'essimu ne kimanya omutwe gw'essimu ne kikutrackinga ne kikulookinga kati bwe kikulookinga
bakola saako ya mirongooti mukaaga egyetolodde ekitundu ekyo nobanga wofunyemu enkenyera ng'otegeera nti bakutrackinga tosobola kusukka mirongooti mukaaga egyonna nga tebakufunye babakufunye noboga nti ogenda kumuvinga babakufunye so nomutegere ekyuma ekyo mu Kampala weekiri naye nga kimenya amateeka okutrackinga essimu z'abantu mukitegedde bulungi kimenya amateeka okutrackinga essimu z'abantu n'okuba nti bawuliriza abantu bye boogera nayo kimenya amateeka ndoza mukitegedde bulungi kyenjagadde osooka obbaddiramu mu security alert ze mbadde nazo kati tulyoke tusimbula video kati olwaliro ne information ekwata ku Bwakabaka bubiri tulina yaffe ya Buganda n'eya Bunyoro ndowooza engeri gye ntandikira ewaka kantandikira eddala ewaka katandikira eddala ewaka mbalamusiza nnyo bazzukulu ba Nambi amannya gange nze Lumbuye kansume nti buli bulungi mwebale kukola era mmanyize wambaza yonna gye mwagenda okunoonyeza Magala Eddiba mwagenda okunoonyeza ekyogera Magala Eddiba olunaku lwa Ssande ennaku zomwezi ziri 2 ezakonka ku mwezi ogw'ekkumi mwaka 2024 alright akugoba wattu yakulaga ekkubo Museveni agezezaako nnyo okunyigiriza Abaganda obagoba ku mataka obagoba ku mirimu obagoba mu business na buli kimu ne boolekera mu nsi gye bagenza okwolekera kumbe tamanyi nti yagenda basomesa bw'otya ensi bw'etambula na kumanya biki ebigenda mu maaso mu Uganda batabisobola kumanya nga bali mu ggwanga Uganda omanyi kyangu nnyo okubeera mu Uganda nga tomanyi kiri mu Uganda naye ng'ate omuntu ali bweru wa Uganda asobola okutegeera ekintu mu bwangu nnyo nga bwe tonnakitegeera kiyava tugamba nti akugoba yakuwa ekkubo ye bali nnyo webalire ddala katutegedde tutandise katandise ngenda kusaba Muganda yonna gy'oli bwe mfundikira video eno mutandike okusaba Ssaabasajja Kabaka asiime abonekeko eri Obuganda ekitambula okusinzira ku diversions eziri ku social media n'ebyatuuse ku Kabaka wa Bunyoro waliwo ekitali kitufu ekitambula nkiddamu okusinzira ku kitambula ku social media n'engeri Mayiga gy'atambulamu ne gyakolamu programu ze nga Ssaabasajja Kabaka talina waali wonna mutandike okudimandinga Ssaabasajja Kabaka asiime abonekeko eri Uganda kubanga okuva twamubanja nave Namibia wattu basooka namusibirako ebuddukiro gye twakubira endulu n'avaayo n'adda mu lubiri lwe ebbanda naye kati simanyi mbeera kimwali naye nga nkimanyi nti yeetaaga okuba nti alaba ku bantu be buli Muganda yenna gy'oli nkusaba okuba omulanga tutandika okubanja Ssaabasajja Kabaka lwaki mbagamba tubanje Ssaabasajja Kabaka buli Muganda yenna n'atali Muganda ng'oli mu Buganda era ng'oli mu Uganda Ssaabasajja Kabaka kakatako okumubanja kubanga ye ntabiro y'Abannayuganda bonna era singa si Ssaabasajja Kabaka Museveni yalibadde yakola dde ekijjo bye mu Uganda naye ate ekintu kimu Ssaabasajja Kabaka yensonga lwaki amukolako effujjo ng'ayita mu Banyoro na byateeka emme ngenda kusaba mutandike okubanja Ssaabasajja Kabaka abonekeko eri Abaganda bwe mutakikola temugamba nti Lumbuye tabagambye wano awo nga nfundikiddewo banyabo ne bassebo njala bategeeza n'okubajjukiza buli eyeeyita Omuganda ng'ayambala ekkanzu oba potega nswera n'ekizibaawo n'ayambala busuuti n'agenda mu nkuŋŋaana ezirimu Mayiga ne musajja mukulu Mpoga ne Mapooga oyo mutegeere nti mulabe wa Buganda asookera ddala wadde yeeyita mukungu wa Kabaka be balaba basooka lwaki ngenza okukola okunoonyereza kwange nga mu ggwanga erya Bungereza ne mu Amerika eri abeeyita abambejja abeeyita basajja ba Kabaka nga bo bano ne mu 1993 Ssaabasajja Kabaka bali bamuteeka ku Namulondo ng'ali wa Kabaka bebamu ku bantu abaawakanya ennyo okudda kwa Ssaabasajja Kabaka okufuuka Kabaka wa Buganda kyokka olwaleero bebamu abatigisa ne Mayiga era bo bakugamba nti bawagira Mayiga tebawagira Ssaabasajja Kabaka era baga nti bo bakolera Mayiga tebakolera Ssaabasajja Kabaka kitegeeza tulina abantu abasiga ekifaananyi nti Baganda baagala Obuganda kumbe kiguma zange ente kufuwa mu kyoto kumbe emmere ekona abantu bano begendezi nga bali mu Bulaya bali mu UK bali mu Europe bali ne mu America ne Canada banaatira okujja kwe kasitosa omuntu nga adiringa ne Mayiga adiringa n'empuuga beyo bennyini abaagala okusaanya Obuganda olw'ensonga ne mu 1993 Bwakabaka nga buddawo abantu abo bamwe bali emabega nga bafuira zirwana nti Ssaabasajja Kabaka tatikkirwa era mu kubatambuzanga engambo secretly nti Ssaabasajja Kabaka si mwana wa Muteesa kati bambala amakanzu ne bambala ebizibaawo ne bambala obusuuti ne bagenda ku mikolo gyo nti bakolera Mayiga era nga ba Mayiga bennyini be bakimanyi kye bakola kyennyini kubanga muganya okutegeera
mujjukire mbajjukiza mu 1994 Museveni yagamba obote oba bote abaganda batufu bagamba bote bwe yali agenda okulumba olubiri lwa Ssaabasajja olubiri lw'Emmengo olwa Muteesa yalulumba n'akola buli kavuyo konna naye nga Yoseri yaliwo ku bantu abalumba olubiri olwo gwe muwaana essaawa zino nti yazzayo emirembe Yoseri abantu abakola effujjo n'okusanya Obwakabaka bwa Buganda kuba yali mu kitongole ekya State Research Bureau bote bwe yalumba Obuganda Museveni najja ne yeebuzabuza ng'afuka n'akwasaganya Abaganda n'abalimbalimba nti bamuyambeko alwanyise bote n'abantu abali mu biseera ebyo atuddiza Obwakabaka bw'amala otulimbalimba nga maze okujjawo bote ne Lutwa munnanga omwami ono bwe yali mu 1994 yagamba nti bote yakola byo okulumba Obuganda yandibadde akozesa nze n'enkola empya nja kukozesa Abaganda bennyini okusanya Obuganda njala bajjukiza mwenna abavuddeyo okulwana Mayiga Museveni Muhoozi Wasajja Kagere Agnes n'abaloga mulwanyisa kigambo kya Museveni kiyagamba nti ajja kusanya Obuganda ng'akozesa Abaganda kati yenna wagira Mayiga era ng'alondebwa Mayiga yoyo ali mu system ya Museveni nti ajja kukozesa Abaganda okusanya Obuganda so sifa babudifendinga mukitegedde bulungi nnyo kati kambazeeyo watwogerero olwaleero nzize mbagamba nti waddewo enteekateeka namutayiika ey'abantu bano wammanga okuli omukyala Saara Kagere oba Saara Kafuutu baawe Mogera omukyala omulala muyita Agnes n'abawiiki David Wasajja Apuuli saako Wasajjako Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja Kiwalabye Male n'abalala okuteekateeka omukolo kye tuyita anniversary oba okwejjukanya embaga oba obufumbo bwa wakati wa Bale Mogera ne mukyala we Saara Kagere bana abantu babade bateeseteesa omukolo guno naye ng'ekigenda ky'omukolo guno kubanga CM Chief Task Military Intelligence ng'eyambibwako Museveni badde batadde ssente mu mukolo guno ng'ekigenda ky'omukolo guno kwongera kuswaza Ssaabasajja Kabaka mu public takyalina mugaso mu Buganda ati bo buli kimu bano bo bakyekolera batya babadde bawandiika dde olukangagga lw'abaana mbw abava mu ntumbwe za Ssekabaka Muteesa wabula mu lukangagga olwo baali bawandiise ng'olukangagga olwo lubadde lugenda nnyo okusinga okuteeka essira ku David Wasajja Apuuli Saara Kagere Agnes n'abaloga nti baana ba Muteesa ng'ate lubadde lugenda kusunsulamu Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri nti si mwana wa ntumbwe za Muteesa n'abalabbo be bawulira nga tebabeetaga kubalabako so ng'ate okufaana si Luganda abaana ate abafaana Muteesa bano abakyala n'omwami bagezaako nnyo okubasuula okubajja mu lukangagga lw'abaana ba Ssekabaka Muteesa ekyo n'okibaddewo nga Ssemwoyo ekisasulira bano nga bagenda okiteeka mu nkola y'ensonga lwaki olaba nti ennaku zino be bagenda ku mipiira ennaku zino be bakola buli kimu n'okuba nti bawadde Wasajja Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja obuyinza Emmengo akole buli kyayagala omuli okutunda ettaka embuga okusanya buli kimu n'okuba nga alonda n'alayiza abakulembeze bonna mu Buganda n'abulooka buli muntu yenna aliwo kubanga kino bakimanyi nti baagala kikola basaanyeewo Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi okwo bula bagambye nti buli muntu yenna fuba okulaba ng'otandika okubanja Ssaabasajja Kabaka asiime abonekeko eri Abaganda ekyo mukitegedde mulungi nnyo ati bwe tuvaawo awo ayogera omu amagamaga abadde bangoberera mwenna njagala musalemu vidiyo eno katundu ku katundu mbusaasaanya nabagamba nti Yoseri Tibahabulwa Lutabayisirwa mutabani wa Kalekyezi ensi yatemusizidde ensanga bisibe ne Banyarwanda banna abali Emmengo baakola enteekateeka etunda Buganda banyabo ne bassebo mbadde nga nzija njogera ebigambo bino ng'abantu bagana era ebintu bino bijja ludda wa bisinga emyaka gye njala bategeeza mwenna emyaka si kwe bukulu ate emyaka si kwe kutegeera amagezi gaba ga mutwe ate so si mugejjo oyinza okuba onsinga emyaka naye nga nkusinga okutegeera n'okukola okunoonyereza n'obulumi eri eggwanga lyange ate obukadde magezi wattunga n'embuto wali ogalina era omuntu akaddiwa n'enkweze ate enkwezi muzisiiwula abantu ekyambaza abantu obugalubindi abasinga obungi bakweka buki nkwezenge zaabwe na butabalaba
najja ne bagamba nti mu system n'enkola Mayiga gye yakolamu okutunda Obuganda mwe yasayiningira memorandum of understanding n'atunda Obuganda. Banyabo ne bassebo abalangira n'abambejja basava ne banava abasajja ba Kabaka b'amasaza bajjajjafa bakulu abalangira abajjajjafa bakulu bebika namwe mwe n'abasajja bali mu Buganda. Bulijjo njogera ekigambo kino nti waliwo memorandum of understanding eyatunda Obuganda nga mulowooza Lumbuye asaaga. Kati ukiwulira okuva muntu eyaleka emmengo ng'ate abyogera talina kyatidde. Tusimbule video. Ulira bulungi nnyo. Katikkiro Mayiga bwajja ng'agamba katugende tuteese nga bagenda nga bateesa nga bakola endagaano nga bagamba tetuligimanya byagirimu tujja kumanya ekinti baagikola naye bigirimu munda tetulikola zi. Olwaleero Museveni yazzeeyo n'awamba essaza ly'e Bugerere naye ng'abalwanyi bo baabamalamu dda amaanyi naawe baakuggyako dda credibility. Kati okuddamu okuyita abantu nti abaaye ate mukomewo tuddemu tulwanyirire Bugerere. Kubanga ye akwata alinga kapa wali ogirabye ng'etta emmese ekwata neeta emmese ebeetu erowooza nti kati kapa endese bw'eba erowooza nti kati kapa endese n'etandika otambula ng'eddamu ng'egikwata bweggwamu amaanyi nti kati ejita paka weegitta paka weegitta. Kakati bagenda bakwata abwe bati bali mu kutta Bwakabaka bwaffe. Eno nga bwe bamalamu abantu amaanyi n'omutima ogubwesiga. Kubanga abaana babadde ku lutalo nga balwanirira essaza lya Kabaka e Bugerere n'obaleka ku lutalo n'obavumira nayo n'oboogerera na bingi n'obabandoninga ku lutalo. N'ogamba Katikkiro azze n'enkola yakuteesa tekyali kwekubagiza tekyali kusaba federo tugende tukole bukozi tetuddamu kulwana. Kakati Museveni yavuddewo okuddamu okuwamba Bugerere baamukoze eki ate nga baateesa because ye perpetually mubi gwe buli woobeera emirembe ye tabeerawo nakyamalira asavaivingira mu buvuyo because buli buvuyo bwe butabaawo abalina kubanga mengo bwetereera ng'etandika okubuuza important questions naye bannange by the way abantu nga baavu by the way abadde bangoberera wano emyezi 2-3 mabega njagala buli omu ateekawo comment saayogera ku memorandum of understanding nga Kabaka tagimanyi olukiiko lwa Buganda terugimanyi abalangira n'abambejja tebagimanyi nga buli muntu yena tagimanyi emmengo wabula nga memorandum of understanding emanyikiddwa Mayiga David Wasajja Salimu Sale ne Museveni. Njagala mukole wano comment mala okunywa ku mazzi. Comment zizo babagambye baaliwo bulungi nnyo. Kati nkutumiddeko yenna musajja wa Kabaka ali mu Buganda ali mu diaspora ng'oyambala bulungi omutega nswera n'oteekako ekizibaawo n'oyambala busuuti n'osiba ekizibuzi n'okuba akasige neweekuba make-up n'okwata akasawo tugenze Buganda bumo tugenze mu kyeggulo kya Buganda tugenze mu madda ga Kabaka. Amadda ga Kabaka ngewo ku bijja byombo bagenda bisaanyaawo ng'Obuganda omusajja butunda muganya okutegeera okujja kunga namwe muri Banyarwanda obanga mmwe mu ntandikwa 1900 temwayagala Buganda kubeera okubanga nammwe gye muli kankabaddiremu omulundi gumu. Katikkiro Mayiga bwajja ng'agamba katugende tuteese nga bagenda nga bateesa nga bakola endagaano nga bagamba tetuligimanya byagirimu tujja kumanya ekinti baagikola naye bigirimu munda tetulikola zi. Olwaleero Museveni yazzeeyo
n'awamba essaza ly'e Bugerere. Sijja kamalayo. Sijja kukola ki? Sijja kamalayo. Katugende wano. Manyi byange mbira ne bwino wange. Katugende wano. Tutandise. Omusajja ono alowozebwa okuba omukulembeze mu bukama bw'Abanyala y'omu ku basangiddwa ku woofiisi ezaamanyiddwa mu kiro ekikeesezza olwaleero esangibwa ku kitebe ky'essaza ly'e Bugerere Entenjeru. Ekizimbe kino mwe mutula DPC w'amakomera era nga bw'atuuse n'alaba nga kyamenyeddwa ne yeekubira endulu ku poliisi naye situkiddemu okujja wano era ng'omusajja ono amaze n'akwatibwa. Tukitegedde nti woofiisi eno yamenyeddwa abavubuka okuva mu bukama bw'Abanyala n'ekigendererwa eky'okugiwamba nga bagamba nti ekifo awatudde essaza kya bukama bw'Abanyala. Okutuuka ng'embuga ya Ssaabasajja ey'essaza ly'Entenjeru bamaze okugiwamba. Eyo nno nga tufunyeko okumanyaako okusaamusaamu nti ewambiddwa Ssaabanyala era yagenze n'aleeta ebintu byonna byagenze okukola mbu yayagala kuyingira woofiisi ye n'ateeka wano tenti ze n'obutebe bwe. Tugenze okutuuka wano okukunga abantu nga basinga beemuludde. Abanyala bazze wano nga basaalimira mu mbuga ya Ssaabasajja Kabaka okuva ebbaale nga ebbaale babagobayo ne basobola ate bo okujja basaalimbire ku mbuga ya Ssaabasajja Kabaka. Era ekikolwa ekyo tukivumirira nnyo. Bugerere erimu amawanga mangi agagisengamu. Kati bwe musanganga omuntu ng'akoze ekikolwa ekifaana bwe kityo abeera omu ku baasenga mu Bugerere n'atalondoola ebyafaayo by'ekifo mwe yasenga. Bano babadde balese ne tenti okutuuza wano olukiiko lw'abakulembeze baabwe era zibadde teziri busa ne zeeta Katikkiro w'Abanyala Reverand Wilson Galimaka wabula ngono naye asanze akaseera akazibu nga poliisi yemutaasiza ku bantu ababadde abakaawu. If it is part of it, then because the whole of this is Bunyala. No. Which one? No. Don't deceive the DPC Reverend. You a man of God. Let me tell you what you are a reverend. Ssaabasajja n'abantu ba Buganda mu ssaza lino baweze nga bwe batagenda kukkiriza jjuugu era nga bakugumba ku mbuga eno okulaba nga teri bagisaalimbirako. Tulukula abantu bonna ababugerere naye batubagane n'abantu abalungi ab'empisa ennungi. Ab'empisa embi tubakwasa ab'amateeka n'abalamula era mulaba omu bakutte abantu bagenda kukola statement naffe nga aba Buganda tujja kugere kubeera ensonga eno tugiguse awetaagisa ekyaffe. Alright. Muzimu ku memorandum of understanding Mayegezi yakola mwe mwali ebintu ebyo okutwala ebintu bya Buganda byonna okusaanyaawo ebyafa bya Buganda byonna nga mulimu n'okugyawo ebijjukizo n'ebiyitirirwa ebirago Bwakabaka wa Buganda ebikyagenda mu maaso. Ekyo nakyo mukitegedde kyekiri kye nabagamba muze mutegedde teri kebere BBS kebere CBS kebere muntu w'Emmengo minisita ani yayogedde ku kigambo ekyo bonna kubanga kiri mu ndagaano bakimanyi bulungi nnyo. Tugenda genda maaso mpola mu buli kimu mukiwulirize bulungi nnyo mpaka bwe mujja okutegeera nti Obuganda busaanyaawo nga mukanudde amaaso musirise. Ekyo nga tukimaze njala kubaza mwenna abatutte omukisa n'obudde n'ensimbi zammwe okuba nti mwabadde ku mukolo ogw'okusanyukirako n'okubaza Katonda obulamu bw'ekitiibwa Katikkiro Ewumula Dani Muliika era Katikkiro yasembayo kuba ow'embavu mu Buganda ne kutulyoka tufuna enkwezi ng'eyajja. Omanyi Omuganda ayogera ebigambo nga tabirumamu ng'era abyogera busimbalala nga bibiri gwe bayita omutujju. Era njagala weegendereza Omuganda yennyini ekigambo takiruma mutakweka kigambo ng'era Oweekitiibwa Dani Muliika bwe yagamba. Oweekitiibwa Jjo bwe yabadde ku lunaku luli yali ng'ayogera yagamba nti
teri Katikkiro wa Buganda alina buyinza kutuula na kubuuza mutaka bibuuzo kubanga Katikkiro wa Buganda mukopi nga abalala talina kika kyakulira muzzukulu kati omuzzukulu oyimirira otyo Buganda ne jjajjawo okugenda okulaba mutaka munne. Imagine kati kankikunnyonnyole ng'oggyeko Yafeesi Mayiga mwali nga Yafeesi ey'owa Katikkiro. Mayiga bwe bagamba nti Muganda muzzukulu tateekeddwa kugaana mutaka yenna kugenda kusinkana Ssaabasajja Kabaka. Lwaki agaana abataka n'abateekako ne kibuloka n'amagye? Ono w'ekitiibwa Ddaani Muliiko maye tasekeriga byogera nga bibiri. Katikkiro ye mukopi afaanana ne Museveni Muganda ono Kabaka n'abataka tebateesa na mukopi oba oli Queen oba oli Museveni oba oli Ayubu oba mukopi toteesa na wakati tewali kintu kikolebwa mu sisitimu eyo kutuuka wa Ssaabasajja bwemutuula ne Ssaabasajja nekitegeezebwa mwagala okukitegeeza pulezidenti w'eggwanga kyova owulira nga Kabaka Katikkiro bamwita Kamalabyonna. Katikkiro ye mukopi afaanana ne Museveni afaanana ne Queen afaanana ne Baibuli bamutuma butubi genda ogambe abataka b'e Buganda bagambye kino agabadde olwekyo temulowooza nti bamala gakozesa bigambo naye weewulire ne bamanya ne Ssaabasajja alina okubeerako engeri emukulembera ogeesiimye twabawonya biri ebwegambika mu nnyumba ya Gumbi oba oyagala okumanya omumbejja n'omulangira obuuzabuuza Ssekabaka mwabira ki kati bw'omanya Ssekabaka tubateerawo kigambo bonna basisinkana mu kigambo bwali beerabidde obutabawulira ekituubya Ssaabasajja Ssaabataka yetopu n'ebyabataka n'olwekyo kyova olaba nti buli mutuuka eri mujjukire nti bano baali bakyatugira bwe batujja enyaawo nga batugamba balina kutuwa bwakabaka waki nga tubawakanya nti mwe temusobola kutuwa bwakabaka. Omukulembeze w'eggwanga yali alowooza nti ajja kutugamba tuteekeko Ssaabataka tukube mu ngalo nz'omu ku bamugamba naye waffe oli amala kuba kabaka n'alyoka afuuka Ssaabataka. Alright. Kati ebigambo mbiwulidde waliwo kyemutabadde kyemunategeera bulungi nnyo. Waliwo Katikkiro eyaliko mu Buganda amannya ndooza gaŋŋenzeeko yali muyivu era ne yagezaako nnyo okuwandiika ebitabo okukyusa obulombolombo n'ennono za Buganda era ne yagezaako okuyitako kko mu mateeka okulemesa enfuga eya Buganda. Mayiga kyakolera ddala ng'omulaba awandiika ebitabo ebyo n'abiwandiika ebitabo bino abiwandiika n'ekigendwa okubalaga nti Obuganda obwammwe bwe mwali muyaayaanira obw'ennono n'obuwangwa tebukyaliwo obuwangwa obuliwo Obwakabaka bwafuuka bya busuubuzi ye kyawandiika. Abasinga obungi mba temukigendereranga nnyo olw'ensonga nti ono Gaayo ali mu lunnamawulire, Gaayo ono si Muganda ate Gaayo ono musuubuzi ate munnamateeka. Kati addira endowooza ye ng'ey'obuntu ey'obutayagala Buganda n'atula mu Yafeesi n'akozesa kasikiru k'amawulire n'akozesa kasikiru k'obwalooya n'agattako akabano n'obutagaliza Buganda n'abikombayininga okusitula Buganda nga yeetaddeko ekifaananyi nti Muganda era akola kumbe ali mu kwonona mu kimutamanyi kyekirwa. Ssaabasajja Kabaka bwe twagenda bwe twamubanja gye baali bamuwangangusiriza mu ggwanga lya Namibia abasajja baakola ebiwandiiko ebikyusa buli kyonna n'obuyinza Ssaabasajja Kabaka bw'alina nga bayita mu nkola ez'amateeka. Ng'Omuganda ali obadde okimanyi nti Ssaabasajja Kabaka okumutwala e Namibia yali tasobola kusimattukayo gw'owamugjayo bwe bulumi basajja bano balina. Ng'obadde okimanyi Omuganda ali wano nti Ssaabasajja Kabaka ebiwandiiko byonna Agnes Naabaloga, Sarah Kagere, David Wasajja, Charles Peter Mayiga, Kiwalabye Male, John Katende n'abafutubbaza abafutubadde Mmengo
bakola ebiwandiiko byonna nga kabaka bamuggyeko obuyinza era nga kabaka ne bwakola ekintu kyonna bajja kuva bagambe nti talina buyinza bujjawo oba bukyusa kintu kyonna mu Buganda olw'ensonga Ssaabasajja Kabaka si mutereevu bulungi mu ndowooza ye lwakuba mmwe temusobola kitegeera nabagirawo n'akatambi Sylvia Najinda bwe yaleetedde ekiprogramu ekya mental health ng'amaze okupanga mu kino Sarah Kagere ne Agnes Naabalonga ne David Wasajja bawa amayiga endagaano ya myaka 10 ekisanja nga teri mu mateeka wabula bo baagiteekawo ne bamuggyako Powers of Anthony ne bazeddiza ne basiba n'ebitavu bye byonna ebyaliko ensimbi nga bagata kyasobola kubyopaletinga kubanga omutwe gwe si mutuufu bulungi omwami ono abatamumanyi mu nkubo za Bulange ne mu mateeka abagamba kabaka talina buyinza bumugoba kubanga omuntu yenna nga obwongo bwe tebukola takola decision era asobola okugamba nti omulalu tangoba kino gendo kibuuzeeko abantu abali emmengo ab'enkizo ab'omunda abatandise okwesamba mayiga bakimanyi bulungi nnyo mayiga akyogera nti nze omulalu tangoba era omwami ono ne beewa obuyinza olwabayo omukolo gonna okutandika okuwandiika ebbaluwa nti Ssaabasajja Kabaka buno bwe bubaka bwatutumye naye jjukira gwe bawandiisa ebirango gwe bajjako obuyinza Powers of Anthony awo kati ate alina buyinza kyo tubuwandiika ebbaluwa ne muzisoma ku mikolo Wasajja buli lwogenda ku nkulu gwa Munyarwanda munno Museveni kubanga gwoli motoolo owandiika obubaka ng'obuwandiise ne Mayiga ne Saara ne Kagere ne mugamba buno obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bwandiise byonna byakiyita mu luggya Kabaka yabanyiigira era taddangamu kwogera na muntu yenna kaabiri na famire bonna yabanyiigira kubanga mwamukolako effujjo banyawe ne basibonjera bategeeza Ssaabasajja Kabaka gyali essaawa zino alinga omuntu eyategeera nti mukazi we ayendeguza alinga omuntu eyategeera nti abaana beegatta ku mukazi we okumulyamu olukwe n'akola obuvuyo ye ng'asiise Ssaabasajja Kabaka yakimanya nti abantu bonna bwe yazika obuyinza baamulyamu olukwe musajja wattu n'asigala ng'agamba kiki kino kiri ku nsi naye mujjukira olunaku lumu bagamba nti Ssaabasajja Kabaka yatuuka ng'alina bye n'agaana Abaganda nabakola ki yakyogera general oba yakyogera mu bungi nga tayogeddemu nti gundi naye Abaganda nabakola ki ne mbano yali ategeeza akabinja akabadde kamukyumiza ebbanga lyonna ng'akaaba olw'ebikolo bye bamutuusirizaako kati yensonga lwaki mbagamba nti mwegendereze nnyo abantu abayita nti bali emmengo Baganda bonna babbi abajja okusaanya Obuganda yensonga lwaki bakola ebintu ebyo essaawa zino amataka gonna Mayiga agatunda kubanga bali memona nabo banastanding enkulungo zonna mubadde mwena kye mutamanyi kasitankonye ku kyenkulungo kye bayita okwebuzaabuza ng'afuka anaaba Museveni kyasinga okumanya ekyo kimulaba kye bali mu kukola Kampala City Council okukyusa enkulungo zonna bagezaako kubuzaabuza their main target kwe kujjawo ekiyitirirwa oba kwe kujjawo ebifo byonna eby'enkizo ebirimu ebiyitirirwa ebirimu ebibumbe ebyabumbibwa mu kitiibwa ekya Buganda ne Bassekabaka bonna kye bagezaako kati okukijjawo kyandibadde kibawo obuzibu kati bayita mu Kampala City Council okukyusa design z'enkulungo zonna nga baga nti bakola nkulu okuzijja kumbe bajjawo ligase eyo bagenda kikola beetooloole nga bunoga nti omuntu yeebuzaabuza naye ng'ekigendo baagala kukyusa enkulungo zonna ewabadde ebintu byonna biraga Buganda n'amanya ga Buganda bamadirize nga bazze emmengo ku ngalabi nga ne bagijjeewo nga baga nti simanyi badde balongoosa bagalagaziyawo naye nga byonna bibayiteeyo simanyi ludda Mulago wa Wakamookya simanyi Kampala Central Mengo byonna kubuzaabuza enkomerero ya byonna batagetinga kujjawo nabaga baagala kujjawo ekyokuyikitolyo hotel wakijjawo
baagala kujjawo engalabi ya kabaka, baagala kujja akayanja bakasalemu bakakole bye baagala, bajjawo olubiri, bajjawo n'amasiro. Bo ye tageti yaabwe. Naye eriyona gye bayita bali mu kwebuzaabuza bebuza naye ng'ekigenda bakimanyi era amayiga buli kimu kiba kigenda maaso. Buza mukitegedde bulungi, ekyo nakyo mukitegedde. Nabire bigambo mbiwulirize. Ono wendalidde mulembe gw'amayiga abatakanga tebakyasobola kuwona access ku bwakabaka bwa Buganda ne Ssaabasajja. Omanyi bwe yajja, omanyi oluwa olubi we lwegonza, yajja yeegonza mpola kukandiri kabaka ajali bwati ne abeere nga tatuukako mangu okusaluva wange erugaba tekijja kusoboka ekyo okudda nga ataagamba nti okulaba kabaka kuyita munzi wayakiteekerawo wa teri musirikale alina muyinza gaana mutaka yenna kuyingira kulaba kabaka Wakatikkiro bali abalala okuva edda ku Joash Mayanja Nkanja okutuuka ku Dan Muliika Ssaabasajja mwali mumulaba bulungi nga basobola okugenda ne bamuakisesinga okukinoomu ono yazibikirawo n'amala n'ateekawo n'ekiti alabe Buganda bayinga mufere okiwulidde ekintu ekyo ekyo mukitegedde. Kati buno bubaka obw'ekitiibwa Dani Muliika oba obw'ekitiibwa Mayengo bwe yayogedde kuba n'abasajja baabaddewo nga boogera ebigambo bino owulira. Nabagambye nanzanyi nti wano waliwo omubaka avudde mugenda omungamba nti ebengeri byonna teriyo muntu asiima principles empisa enneyisa n'ebintu Muliika byakkiririzaamu yakusakimala wagagamba nti ebakiri okujja obwesigo Muliika bwalinawo obwesigo nezera okwebaza Muliika obwesigo n'obukumpanya kikimu bintu ebiri mu mwoyo gwe alwanyisizza obukumpanya mu Uganda yonna si Buganda mukka alwanyisa Uganda obukumpanya Uganda wakiri ku ttaka ly'Abaganda basebo ne banyawo yagala okwasiiba nenamnakirowooza ozika tumusiimye nnyo singa mbuuziza wano negamba nti Katikkiro Buganda atabiwakomu naye banaye singa mbuuza wano mwenna mu lwatu wano negamba nti abasiima nti Muliika Ssaabasajja teyasiime amwasika mulongo gwokuli mukole bikamunale mukole bikamunale webale kusiima Muliika Ssaabasajja kabakawangale. Tukyagenda mu maaso amu tebasobodde kufuna information ekwata ku bintu ebyo kati katugibalage mutegeere bulungi nnyo. Ono yew'ekitiibwa Sewava Sserubiri wuli ebigabo byayogedde. Sewava Sserubiri waliwo omukolo gumu gwe naliko nali pulezidenti oyo gwali owekitiibwa yagenda okwogera nga pulezidenti anatuuka naye yasaalibwa nnyo yali ayagala ebigambo byayogera pulezidenti atuwulire. Kakati owekitiibwa omukisa ogufunye pulezidenti wuyo atudde era agenda kubakuwuliriza bulungi. Kamwanga owekitiibwa Katikkiro yawummula prinsipo era pulezidenti wa NUP mutabani wange Kyagulanyi road mayor abaka ba palamenti mwenna abali wano ba road councillors abaami ba Kabaka abatwaliddwa wano abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna abali ku mikolo guno obw'ekitiibwa Sewava Sserubiri ng'erinnya gange Kamwanga owekitiibwa Katikkiro yawummula badde entuuka wali yali owessaza Sefume Musoke Ebugerere n'akubira essimu n'aŋŋamba ategeeza abali eyo nti amagye gasazeeko ebuga ly'essaza ery'e Bugerere
agakulembeddwa kimeze kabaka eyeetondeka eyebugerere embuga bakiwange obwongo bwange era obedda ndyawo sitenge nga tukujagulizaako olwabakusiimye ku mukolo guno mukolo guno gulabika tugenda kutandika okubuuza ejjoogo erituteekebwako batubulire omusango gwe twazza bwe tuba tulina ekintu ky'omuntu kyonna tetwanyaga obanga waliwo abantu abajja mu Buganda nga tubasibidde muno nti tubagaanye okuddayo gye baava nga kyekituwalanya okutandika n'okutunyaga emisana tuku nga tuwulira nga tulaba mukama wange baagala kutujjanize Bwakabaka tetubeerangako batiitiizi era tebaliwo okusirika tusirikidde mu bunafu tetusobola kubeera nga ffe twasooka okubatizibwa nga ffe twasooka okusiramuka nga ffe twawulira abantu enjiri okutegeera Katonda nga ffe twasooka okwandirizibwa omuzungu wano nga ne kabaka yaffe yasooka okubeera pulezidenti wa Uganda ne balowooza nti tuli batiitirizi ekitukwagata mukama wange Katikkiro wafaayo n'otegeeza nti ebintu byonna gavumenti bye yatwala omuli ettaka emayiro 9 zirina okuddira Buganda ekyo ne nkutiikirwa nti nja kutambulanga naawe n'ovaayo n'olangirira n'ogamba nti Buganda nga tefunye enfuga ya federo tewali mirembe gyali gikumyewo mu Uganda nentambula naawe abantu bonna bakwogerako ng'omusajja ow'amazima tewasoma byanfuna nti otereka sente z'abantu bweyogera ku bantu balowooza nti okuuma sente oli mazima ku nsi yo tolwanyisa kigambo ku nsi yo era ffenna tulowooza nti twandibadde bwe tuti njagala okwogera ekidiira ekisembayo Buganda bagizimbyemu ebintu buli kyewegomba mu nsi bakizimbye mu Buganda amasomero amawoteri ziswimingipulu buli kimu era sirabanga abantu batalina buvunanyizibwa kubanga buli kimu genda si yakawunde bakibatoolako ekika tebalina eki tebasobola kweki naye akasobola mu Buganda twayagiriza buli muntu yenna twayagala buli muntu yenna era ne tubakyawangako nagenda empija mawokota ng'omunalwanda mupulusa yeesimbye okusawo ba district chairperson naye ng'omunalwangono n'abanga yayogera nti Buganda balina okugiriza federo naye batwabadde mu mpagalu mukalekeeyo naye ng'okwasimbawo kwange ng'omusajja omunalwanda mupulusa njagala Buganda efune enfuga eyali mupulusa twamuwakalu n'afuuka kyamaani wa district yawo naye palamenti ya Uganda omujjudde abalenzi abayivu Abaganda olime ali mu palamenti oli lwanumeya mulowooza nti eno ensi eyinza okufuna ettaka bwe baba balinaddemu ng'ensonga zonna twaziteeka mu bbanga n'ensi yena ekkiriza nti palamenti eneddako y'ekyokutereza ensonga za Buganda abantu bali mu kumalira ssente egyo gy'emirembe gye twasaba kana kino ekidiira ekisembayo
sabula njagala kusaasira ku mulembeku otudde ne kansa yaabo embaleta bakekiteeso kibajjemu lwobu nti ekibiina ne kitegeddwa ku ludda lwobu mumanyi ekitegeeza lwobu ateekebwawo chairman wa electoral commission akwata namba 2 wakati nemwegegeza gitukubibwa abasibe abali mu makomera eddembe omuntu alikiroboddwa wakire bagamba nti alabanga namba 2 yananfagamulo ate ekisemba y'okuba omukulu mu nsonga eyo olw'okuba nti nno ekibiina ekikutte namba 2 kirina enteekateeka y'okufuga eggwanga kyebasolaganga nti bwe ali mu gavumenti evuganya tewandibadde mu gavumenti ku nsonga eno gwe wandibadde oyogera otya gwenenfuna wandibadde ogamba ki bwesinga bakuwalangi gwanga gwe muki kubanga oli ku ludda oluvuganya ki kubanga wakwata namba meka namba 2 olwo mu buyinza obufeeyo bwebuletalo olwa manifesto yewalangirira eggwanga timumpa obululu gavumenti yange ejja kutereza eki ne batakulangirira kati olwo gwe balangiridde kyava kwebuuzaako ku nsonga ejja mu paalamenti ne bagamba nti gwe singa gweobadde mu bufuzi walisayo ku byendikation wandibadde eggwanga obigamba ki naye batuuke walimu bamulonde wali mu paalamenti nga yakulaga manifesto kyo bwe bagala okulonda wali mu paalamenti mulimu nanga kusiiwaza ggwanga Alright. Ebigambo by'ekitiibwa Salva Sserubiri bingi nnyo sobola bimalayo. Njala fundikira obutambi buno n'akatambi ka muzzukulu wa Kayiraga Ajule eyabadde omu kuba abagenyi abayite ku mukolo ogwo. Byayogedde mbiwulize bulungi nnyo. Kuba video n'amawulire mangi nnyo ge sinatuuka kagabanyolo sinagakawatako n'ebisigadde. So kabaka bw'abataliimu sisobola kunenya abaana ba Buganda bagamba Ssaabasajja aliwa sisobola banenya omulanja bagamba ne bwe mba mbanja kabaka wamwe mumubanje mu kitiibwa temuvoola ne mukama wange temuvuddeko owekitiibwa Sowaba ananjulira nti abakungu ate abaffe bennyini baabaayo ne batuuma abaana ba Buganda babanja kabaka wamwe balabe ba Buganda naye mukama wange nzikiriza nkulopere ti olunaku lwaleero waliyo omwami nga yaweebwa omulimu gw'obwa minisita ensonga emwezi z'omulimu ogwo kukola Ssaabasajja Kabaka ng'ajja n'abasirikale n'ayimirira awo yemayanja simanyi obayiriranga oba mutima nze sijja kugamba nti si Muganda no ekabo kyejjeemu abeera Muganda bonna mwennyini lwakuba omululu n'enkwe n'obuteebwa kitiibwa biba bimusuuseeko naye ababonaffe tulekerawo ogamba nti akatono atuliddemu olukwe si Muganda aba Muganda munamu naye mukama wange sinabakuwulira bakungu bavaayo kritisaizi sinawulira bakungu bavaayo enyambaewalina so eyo yembeera gyotambuliramu naye wangosinde ku ddoboozi lyosebo n'abalala abalinga gwe kitera ffe tuba obugumu ku mutima kibetukirizaamu si bikyamu kuba tetuli bakyamu kwagala kabaka waffe. Alright. Obutambi obwo ng'omaze obbuwulira nze ekimpalanya nayingira mu programu ya 1994 mu myaka eyo nali ntegeera oba nabanyumizaako awulikapu 94 namulaba awulikapu 94 namulaba sisitemu y'okulwanyisa n'okusanya obuganda we yatandikira naye
singa sinze ne bazzukulu ba Buganda n'abasajja abamu basivuddeyo aboogedde ensonga zino singa Obuganda lufumo singa empologoma ya Buganda teriiwo singa Omuganda tolina kyolina nga n'akatinginini akasigaddewo tokyakalina singa sinze n'abazzukulu ba Buganda abamu ekyo kyo nkibabuulira lwaki Abaganda tugamba nti ezivaamu bakulu zandaala amanyi Oluganda ezivaamu bakulu zikola kyo ezivaamu bakulu zandaala nti amaka bwegavaamu nakabotozi ne sekabotozi wattu amaka gasigala ttayi bwe gategalimba bantu bategeera kiba kitegeeza nti amaka gabakoze ekiga bagasaanyeewo butyo abantu betwandibadde tulabirako okwogera ensonga zino baagabuutikira ne tusirika ne tugaa nti gwolekera omutwe tegunyuma naffe katuzenyigiremu n'okutuuka olwaliro walayi mbalayirira singa si mumwa gwange guno ngalabi yange eno nammwe abaasituka singa lwayabwadda olumbe lwa Buganda okusinzira ku nteekateeka ya Museveni naye ekijinji kye nateekawo ekijinji kye mwateekawo n'okuba nti Ssaabasajja Kabaka waali buli omu yeekubire mu ngalo kati njala sooka kusimbawo kaawo akati tugendeko kaate mu booluganda baffe Abanyolo wetwogerera olwaleero obwakabaka bwa Bunyolo buwambe wetwogerera olwaleero obwakabaka bwa Bunyolo buwambe amagye poliisi byazinzeeko dda olubiri lw'omukama wa Bunyolo Solomon Gafa Eguru amalubiri luwambe amagye poliisi byasazeeko obwakabaka bwa Bunyolo bo buwambe nkiddamu obwakabaka bwa Bunyolo buli under siege bwawambiddwa oluvannyuma lwa kabaka wa Bunyolo nga bwe nabalaze mu butambi okutwalibwa afune obujjanjabi akatambi ngenda kuzannya kamu olw'ensonga tebisinga obungi nabibalaze mulyoke mutegeere bulungi nnyo Mwakalabe kambazanyire na kano ebyo namwabirabye kati okulya n'okkomba essowaani kuli luddawa okulya n'okkomba essowaani kuli wano nga bulijjo nina information gyensirikira n'engirinda mu budde obutuufu kati nina information eri mu Bunyolo gyesaagala fulumya kati kanjirindemu naye mwenna Banyolo baitu njala okubategeeza baganda baffe ekyagwa mu Bwakabaka obusigadde kyekyagwa ne wammwe eriyo abantu abayita Banyolo nga si Banyolo 1 Omvubuka gubayita Bara Mbalugahala si Munyolo. Be bamu ku Banyarwanda abakulira mu Bunyolo. Yefudde ekifaananyi ekikolera Museveni n'okusinga Janet. Ndi wano kutegeeza Bara Mbalugahala tosobola kumatiza Museveni mu buli kintu kyonna ky'okola. Waliwo abantu abakolera Museveni ne Museveni teyamatira yabatta Baramo. Tosobola kumatiza ne bw'onobeera Abanyolo bategedde ekirungi nti naawe weetabe mu nkozi okwagala okujja omukama wa Bunyolo era omwesembereza. Eno evidiyo gye twasembye okufuna omwami ono ng'afukamidde mu ddwaliro obadde omukama ng'amaze omuteekako amaze okuteera bulungi kati naye nga omanyi nti Museveni akutunuzaako eriiso limu ng'edda likyakulaba. Eno evidiyo gye twasembye okufuna naye Abanyolo bonna ekirungi bategedde Bara mu ggwani. N'abaana b'Engoma n'abadokita ba Rubis
Museveni amu na CDF abasindikira egenyonyi gy'okuleeta omukama waitu Kampala ku Mujanjaba omukulu watu omukama alugire mu kitabo ekalira mu ntebe so Bunyoro abakubaza ebigambo ebinyuma kweno mu kibeera tumusabire mu kabumba balo kandi asige kandi ajja kukyerera kuba kulungi sanya abalongo abakubalisiriza abakubaza bemukusanga mukabaza bemukusanga kabumba ajja kurugamu kandi alugiremu kuba ati mu kitabo akirugire ebyuma birugire mu kubiro ebyuma abirugiro kandi omuga kumululira so ababiito Abanyoro inywena Uganda inywena kubamanyisa nti Kabasaija kutamba solo Dr. Igor gafabusa mukama wetu wa Bunyoro alimo asingire kandi agenda nagaruka haiguru kandi nekitaba kirugire mu intensive care ati tumusabire bamusibule anytime Rwanda kwebembere kandi akiza mukama kwenda munangiza ntamba agize tali ya Bunyoro singa mudiko akabareka niye mbalamba bwala tali mudiko wa amin kati muka video kano ekituufu kiri nti omukama tasobola kwogera kigambo kyonna awununa bunnoonye omukama tasobola kwogera kigambo kyonna awununa bunnoonye temuwulira ebigambo bya Balamu njala muwulire enziramu y'omukama mulyoke mutegeere omuntu embeera mwali bamusetinza bale muka video ako ono eyita active minister ayagala okumatiza Museveni nga ne Janet yamulimu mumatiza alaga ekifaananyi nti omukama ali bulungi njala muwulirize kuba ono Balamu si Munyoro Balamu abanga si Musoga oli gino Balamu kugana amawanga abiri Balamu aba si Musoga oli gino Balamu Munyarwanda kubanga n'obuvo bwe n'obuddo ebunyoto ekijja kyakita nekyakitalira mangi ekiri nekyajjajjaawe oba taatawo gyali it's up to you nekijja kyajjajjaawo tekiri ebunyoro ku bibiri kuba mama wetu yinza okuba tumanyi Musoga era nga wakulirako ebusoga naye ng'okubeera Omunyoro kikafuuwe kati njala mulira akatambi kano engeri omukama gyabadde assikamu omukano nga olyoke mutegeere nti ono embeera ye era alinga ataliiwo umugo n'abaana b'Engoma n'abadokita ba Rubis na President Museveni amu na CDF abasindikira egenyonyi gy'okuleeta omukama waitu Kampala ku Mujanjaba omukulu watu omukama alugire mu kitabo ekalira mu ntebe so Bunyoro abakubaza ebigambo ebinyuma kweno mu kibeera tumusabire mu kabumba balo kandi asige kandi ajja kukyerera kuba kulungi sanya abalongo abakubalisiriza abakubaza bemukusanga mukabaza bemukusanga kabumba ajja kurugamu kandi alugiremu kuba ati mu kitabo akirugire ebyuma birugire mu kubiro ebyuma abirugiro kandi omuga kumululira so ababiito Abanyoro inywena Uganda inywena kubamanyisa nti Kabasaija kutamba solo Dr. Igor gafabusa omukama wetu wa Bunyoro alimo asingire kandi agenda nagaruka haiguru kandi nekitaba kirugire mu intensive care ati tumusabire bamusibule anytime Rwanda kwebembere kandi akiza omukama kwenda munangiza ntamba agize tali ya Bunyoro singa mudiko akabareka niye mbalamba bwala tali mudiko wa amin muwulidde enziramu y'omukama muka agojja kati eyita super minister Balamu Barugahale eggwanga lyetufu sirimanyi naye ebbanga lyemmaze nga ndi mubatolo n'Abanyoro benkulidde mbemmanyi olunyolo lusiwufu nnyo olunyolo lusiwufu nnyo nkulidde mbanyolo n'abatolo mbamanyi oluno olunyolo luyogera olunyolo lingi si lunyolo piwa Balamu tuli Munyoro olunyolo luyogera kuno kuliko Abanyoro njala mupe comment ne bwe ziva 3 oyo accent y'olunyolo lwayogera lunyolo oligino oyo Balamu oyo si Munyoro Abanyoro Munyoro bwayogera olunyolo bwe kenyini gwayogera naye owulira nga olulimi olwegomba odduwulira bali polite nga boogera olulimi lwabwe balukwata mpola luseeneekerevu kugamba kati ono ebigo byayogera agatta bigatte ono sirooza nti ono si Munyoro pure Abanyoro bali kuno mu mbuuli oli njogedde bikyamu
Abanyoro kwe muri kuno bobala mu Murundi. In fact, Bobo yagala okumanya omunyoro mutuufu. Omunyoro bw'aba ayogera. Bw'osanga omunyoro ng'ayogera olunyoro n'osanga omutoolo ng'ayogera olutoolo. Omutoolo gino ng'ayogera olutoolo. Lukunyumira okwagala odduulira. Naye ono lwabbala mu lwagatta olugasikannemu kanabiri kafumba mwanye kattako mu malanga gye kannakuwala ofumba otya bulijjo kambale bala ekubiriwezi olunyoro lwabbala mu lufu si munyoro. Kizibu. Oyo bbala mu si munyoro. Abanyoro mbakuliddemu n'abatoolo mbamanyi bulungi mbakuliddemu. Ku byo taliiko wadde ekimu. Eto tugenda yo. All right. Awo tuvuddewo. Kati eddakiika ezo zenkoledde essaawa esoose njala basaba ensonga za Bunyoro n'eza Buganda tuziteeke sayidi tugendeko mu general politics akatono. Okusookera ddala njala twala omukisa guno okwebaza mwena bannayuganda abazuukuse obudde buno naawe bakyazuukuka. Wabula njala bategeeza temukaka nnyo okuzuukusa bannayuganda batayagala kuzuukuka. Abamu mbaleke. Nkiddamu temukaka nnyo okuzuukusa abatayagala bazuukusa abamu mbaleke. Lwaki? Wattu eri abantu nga ye waali amanyi waalina okubeera Katonda we yamutondera. Mubaleke. Tujjagina n'abakola ki? N'abaliwo. Katusookere n'ababbi abali Emmengo. Ssaabasajja Kabaka nsaba okuluma kutuuko n'okuloopera nti mu bantu abali Emmengo abayita b'ebitiibwa abagufudde omuze okukozesa ebitiibwa n'amannya ge bajja mu Bwakabaka bwa Buganda nga basinzira Emmengo, bagufudde omuze okugenda nga banyaga Abaganda batalina maanyi, abatalina mwasirizi wadde eddoboozi. Omwaka oguwedde naguno navaayo n'empisa eddoboozi wano ku mutimbagano nga Ssaabasajja Kabaka nkuloopera omu weeyita ekitiibwa omukungu Kiwalabe Male bwe yali ali mu lukwe olusaanyawo musajjawo Lubega nannyini kizimbe ekiri akubali ntuma Kiwalabe Male mwe yateeka eddwaliro. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera n'okutegeeza nti Kiwalabe Male agenze mu maaso olunaku lwaleero n'alagira abasajja be abasirikale abakuuma ku kizimbe ekyo bakwate emigemerawala basobole okuba nga bassa omusu musajjawo Lubega bamutte olw'okuba nti omukulu ono Kiwalabe Male yagaana okusasula ensimbi z'obupangisa eziri mu $25,000 ejja ddoola kweyasa n'okwonoona ebyuma by'omwami ono Lubega ebiri wakati w'obuwumbi obusatu ebya printale era n'agenda mu kkooti n'ajingira ebipapula n'empoza ey'ekiyaayi ng'akozesa looya we nassa n'okuwamba ekizimbe kati ng'akozesa era abamu abantu abali Emmengo. Olwaleero omwami ono amaze ebbanga nga tayitawo ku kizimbe ekyo olw'ensonga nti basajja bano beeyita Abaganda abatambula bakozesa amaloga ga buli kika. Bw'aba takusse ng'akozesezza emmundu akozesa obutwa, bw'aba takozesezza butwa wattu bakozesa nnyo amalogo ge bajja e Tanzania. Mwami Lubega ono nga yenannyini kizimbe kino yapangisaako Male naye kwaliko n'omusajja omu akola Ministry ya Health bamuyita Kabanda n'omukyalo omu amannya ngeerabidde naye mukungu Emmengo eyo bamukuba atandikawo kettu era nakati mwali mu Mmengo omwo be bakola olukolo okwagala okutta Mwami Lubega bo beddiza ekizimbe. Bwetwogereza essaazi bandibanga bakola dde empapula eziraganda ekizimbe kyabo nga bakiremeddemu. Wabula olwaleero lubadde lulibusa Mwami Lubega musajjawo n'ayita ku kizimbe kye alabe nga bibadde. Omukulu lwa Kiwalabe Male alagidde omu ku bavubuka ba caretaker abaddewo n'abalagira baga abasirikale bakube Mwami Lubega amasasi agamuttirawo bo ebisigadde bajja biwoleza. Obugenzi okuwungeera ng'omwami ono agenze ku poliisi aggulewo omusango ku mukulu ono Male n'abantu abo nga era omusango guno guwabidde odi Kampala ku file number SD 41/20/10 complainant mu Lubega James suspect gobadde bakozesezza okutta mukulu Mukiibi bamuyita Mukiibi Isaac
omusango muguddwako offensive omusango muguddwako gwa violence and assault kubanga yalagidde kill or shoot and kill ku biragiro bya Kiwala bimale. Omwami ono azze agugulana ne male amuviire mu kizimbe kye wabula omwami oyo n'agaanya mu kizimbe ekyo nga bageza kwagala okutta omukulu ono. Abadde bangoberera omwaka oguwedde na guno najja ne mbalaga story eyo nti omwami ono yapangisa male kizimbe n'abakungu abalabali emmengo okulina omwami omu akola minister of bamuyita Kabanda alina akalwalire nateete bano nga bakosesezza gavumenti okwagala okubba amataka g'abantu. Kino kyatusizza ku muganda munne ng'ayagala kuwamba ekizimbe ekyo bye biribadde ku babadde banzita olwaleero wala basaka nyumba yange zize kubanja wano ne bagala kunzimeka myaka ebiri ne bampase bano basaka basani bakuba bwe bakuba ne bagala kunzita kuja kuvyagala mukuba nga wali kuba tokange mbadde bajobe Sasi nasimu zanga basute nesente zange sizirabako muri babi nnyo Oche kizimba musajja kyabanja ko sendeze kati ono ye lawyer wa Kiwala Malego bayita Muhangi azze n'ayagala naye okukola obuvuyo n'okwagalira naye okulinnya omuntu. Bamuyita Muhangi. Huyo mubi wa male wa raisi walonde mubamu kwa naye basobola okukwacha tolibane bintu byange oyapira Kiwala bimale oyapira Kiwala bimale yamenye ekizimbo yeye mwana kajavuga wabbe bintu byange bebo no ababbira gavumenti ne babbira na Museveni. Ono Museveni mzee wano bambi mzee asimu zona bazitutte nenda akakanduka leke aberera asimu zona bazitutte sirizango zona bazitutte milioni 15 siziraba wano musawo bazitutte sako nyigenda amba musimu nyige gere kompe twagala kubwawo
Obufunze be abasajja bonna abali emmengo abagamba nti babitiibwa 1 batemu babbi bakumpanya tebasasula nga bakozesa office ziri emmengo okutulugunya abantu. Oyo mwami gwe mulabye nanyini kizimbe ekyo kiri ku Balintuma opposite Ndejje oba Ndejje University yawo. Omwami yajja napangisa gundi Maria opangisa ekizimbe nga alina oyo omwami akola mu Ministry of Health n'omukyalo yali emmengo nga bayambibwako mayiga okupangisa ekizimbe ekyo. Wabula bakola okujjukujju ne batandika okunoonya empapula ezikwata ku kizimbe ekyo ne baagala okukola empapula n'ebyapa okutwala ekizimbe ekyo. Omwami n'abagwamu ne baganda omusoso ababanja emitwalo 25 ensonga lwaki baagala mutta kubanga already baba bayina empapula baba bakola dda document zaabwe ziraga nti ebizimbe biki byabwe. Lawyer we mule musajja wa Kabano Muhanje motoka javuga mugiraba tebaagala kumanyo baagala kutta bussi. Kati bwe tubagamba nti abantu abali emmengo bonna babbi batemu nga muwoza temuzanyira kuba bitiibwa temukola bati abantu bonna babbi era njagala abantu bonna bakolagane bayiga kebere mu diaspora bonna bakalu balina emmunye zino nkalu basajja babbi. Buli lwosanga omuntu nga mukalu nnyo nga talina nsonyi nga yeeyita Muganda bw'abanga ati yava Uganda nga mulogo yali mubbi yali mukumpanya yali mukuusa bonna nabalinga mu diaspora nga talina wadde enso Abaganda babeera n'ensonyi. Omwo yeeyita Omuganda yenna nga mukalu ng'akala ne mu nsobi gy'akoze baava Uganda nga balogo nga babbi batemu baleka bamaze n'okutemula abantu ne bajja mu diaspora mubeegendereze nnyo ate zizo ddiru zonna zikulagane basajja amayiga bonna bebamu awo tuvuddewo mutegedde. So njagadde otegeeza Ssaabasajja Kabaka abasajja bagamba nti bali mu Buganda bonna nga babbi bazibu balese Obuganda abusudde wansi. Kati wano wenjagadde okukwata ku Made in Sereko Ssebuli basiyaasa ne group yonna eri emmengo. Made in Sereko buno mbaka njala babukuweereze. Tukimanyi oli musajja wa National Resistance Movement era oli mu ku bakadoogo abalwana olutalo lwaleeta Museveni mu Uganda. Obadde mu limelight okumala emyaka egiwerako ng'oli mu katemba oli ku radio n'okukola emikolo egy'enjawulo ne mawulire era oludde ku radio naye oganye okuyiga 1 gwe kenyini program z'okola emmengo za byabufuzi gw'omu ku beetabye mu lukwe olusaanyawo Buganda nga ne Ssaabasajja Kabaka bwe yali nga wangabusiddwa tuvayo kwogera kigambo kyonna wabula nga mwadda mu nkuubo ne mukukuta nga mwogera bige bitakwatagana olw'okuba nti mayiga mukama wammwe. Abawakanya enkyukakyuka be muleeta okubeera ku TV ne ku radio abalwanyisa bazzukulu ba Buganda batuufu be muleta ku radio ne ku TV okulwanyisa Abaganda batuufu. Made in Sereko oluwaddemu okuwagira NRM ne NRM ekyegenda kuva ojja kusigalawo awo ku radio si bagenda okuziika kiki ekigenda okwogerwako weetabye mu kulwanyisa bazzukulu ba Buganda baagala okununula Uganda. Mukulu wandibadde nga ggwaga nti oli mukulu mu mawulire weewala nnyo okuleeta program nga tekuli bantu basobola kudda mu bibuuzo bantu booleese kuwaayiriza na kusala mugambo ku bantu naddala ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Made in Sereko komya omuze oba tokyasobola kukyasobola kukwasaganya nsonga z'amawulire na byabufuzi mu ggwanga. Ekirungi olina obutezi bwa Bungereza de Bungereza okola emijjo gye wakolanga edda nerekerawo okwetaba n'okuleeta abantu abalwanyisa Kyagulanyi n'okulwanyisa Obuganda. Olwalira amataka ga Buganda gonna bagasaanyiza bagatutte tosobola kuvaayo kwogera wabula ekikuleetesa abasajja bano kuteeka Kyagulanyi wansi omwana wa Buganda. Ku programu zewakoze wiiki eno nga tufundikira waleese omwami ono najja n'akola obulimba bwenjagala okusangulawo olwaleero. Waleese Abedi Bwanika okwogera ebigambo bitakwatagana naye njagadde nkole ebigambo bino nsaanyeewo obulimba bwe wakoze
nabo nga oli mu program olw'ensonga tukooye enkwezenge eziri emmengo. Abedi Bwanika bwe yazze mu studio yayogedde ebigambo bino bye njagala okusooka okumenyawo. Nga sinnamenya bigambo bino kansooke mbategeeze. Mwenna Baganda tebakusiriwaza nti kuliko abasajja abadde mu DP block n'abali emmenga baagala Museveni aveewo, tekisoboka, bonna bakozi ba Museveni. Abedi Bwanika ne Sereko Muhammadi, Mayiga, Mpuuga, Rwega Sseggona n'abala mwenna temwagala Museveni aveewo, tukimanyi bulungi nnyo. Kyovula mukola enteekateeka zonna ezigenda mu diaspora disorganizing a NUP, which is okay, muyina right. Ne mukomye omuzigo okuleeta abantu abavumirira muzzukulu wa Buganda nga namwe muli Baganda. Maybe nsire kunjala mbuliro lady mujjo lyogenzeeko mu West oba mu Kampala nga abayita abanyankolo abanyarwanda bavuma Museveni. Njagala nte ready yemu nga abanyankolo abanyarwanda bavuma Museveni oba bavuma abanyankolo bannaabwe nga mu Abaganda batudde Mmengo bwe mulwanyisa muzzukulu wa Nambi. Mu 2006 kuno kwe kuteesa Museveni kwe yasooka otteekawo n'abasajja abo. Wulira. I think it has been done well. As I said, we have all been looking for this meeting. Make sure that we can find a way how we work with the sitting government, and for us who are in the opposition. We share the same values that, first of all, the nation must go. We are going to form an inter-party committee. Each party should have 2 people. Each party which is represented in parliament. How much have you spent on this thing? Not much. You are the one who has reminded me. No, we shall tell you when you are the presidential candidate, we'll give you a special slot. I think that it's important that heads of political parties meet regularly because we are all working for the betterment of the people's lives in Uganda. We are entering a new phase of multi-party politics. And as the one who won the elections, I thought it was my duty to take the initiative and contact the other people, the other contestants, so that we create a culture of letting the people know that politics is not a war. Apart from the symbolism of getting together, there's also the substance of actual discussing and solving issues. Bwanika, you want to say something? Right. Kuvadda Bwanika tabalimba mukozi wa Museveni. Era ibatandika okuteesa ne Museveni okuleeta bi iPod nga bakola business zaabwe ne Museveni. Kati bwe yazze ku CBS okwogera yerabira nti ffe tulina ebyafaayo tubeera nabyo. Omukulu bwe yazze okwogera yayogedde bw'ati. Kansooke nzijjo kano kennyini ke yayogedde bw'ati. Kiwali y'omuntu mukulembeze mukulumeja amanyi byakikulembeze agamba nti toyogera na mulabe wo oyogera naye n'ojjayo abantu bo gye tulaga wa nkulumeji gye tulaga abo temulowooza nti bakkiriza bukkiriza ekyo kyakomyawo njagala owulira bulungi nnyo kasita bamala okukkiriza nga baga nti Bwanika ye yatutuma Bwanika kati baba alina ate kukwata Bwanika Nina bagamba obwongo buno bw'abasajja abakulu bemugirega mubagirega empolampola kasita bakkiriza awebali abakkiriza kasita baga nti tetukkiriza gino emisango twagikola kati ekiddako bagenda kuwandiika statementi zaabwe bwe wali okola omusango uno ng'oyimiridde n'akulabye emmotoka ng'ebwatuka kiki ekyaliwo ali yakutuma ogentya Bwanika yali ayimiridde wali awo kalaba akabalako Bwanika yali ayimiridde okumanya nti yali ayimiridde agati mukebera essimu yange ku lunaku oba teyankubira ku saabwezi ate olwo Bwanika tebamunonye kakati abanuupu ab'okukwata bennyini bagenda kutandika butandisi ebyo bigenda kubeerawo kubanga mwefuula abagezi mu kintu kye mwali temumanyi
politics mwaka mujjamu vaba mumazemu ekiseera tubabulidde ekyokola mutuvumye mwogedde buli kyemwagala kakati muli mu makungula mugenda kukungula kino kirabaga okudaala gano makungula bw'owulira ebigambo by'omukulu ono ng'ayogera nti bo abalina experience by'obufuzi babagamba ne batakkiriza day one oba okuviira ku lunaku olusooka lwe bakwata bacomrades baffe ebuka mu bizinga by'essese ono omusukulu yajja ku CBS kwennyini mu ntebe yennyini olunaku lwe lumu n'agamba nti ye ne banne bagenda kuteesa ne Museveni okuta abasibe ye kennyini mujjukira bulungi nnyo kubanga ye yali amanyi enkola ya Museveni n'emizano gy'abadde akola kwata abasibe bakuvuganya omalo bakkiriza emisango kati ojja kufunirako abakuvuganya abatuufu bamufuna bulungi kati ye kyeyali agala mu ntandikwa nti Kyagulanyi akkirize akkiriziganya ateese ne Museveni yeri kigwe nga bwakyagala yagenze mu maaso n'ayogera bwa kuba agambye nti abakwatibwa we bali bangi katandika butangizi kitegeeza nti olukwe yali alumanyiiko mu ntandikwa nakano mukawulirize ulira bulungi Kyagulanyi ali ku prison bamusibu bamukwatira embulu wafenda gyetu ye passport ye yagifuna ate okutambula ng'atambula ensi yonna eyo negotiation etagenda mu bano balala yangeri ki uliriza kooti esobola okuddiza passport bobo sobola okuddayo n'ofuna n'osaba passport kooti n'egikuwa ng'owaddayo mu kooti waddayo mulina lwe mwaddayo. mukulu wa Bedi Bwanika leero sigenda kuyomba nawe wadde okuuma ekigambo kyonna njala kutwalako mu jjigirizo nkuyigirizeemukko kansooke nkuzze ku bizibu byagwawo mu Arua. Omukulembeze omulonde bwe yagenda mu Arua yali alina omu gwagenda okukubira campaign. Ebyagwawo byonna mwabimanya batta muganda waffe driver Kawuma n'engolokolo lwakutta Kyagulanyi. Gavumenti egyowereza ya Museveni yateeka ebyokulwanyisa omuli emmundu ennyimpi n'empanvu mwali n'amasaso muli n'ebyambalo ku Robert Kyagulanyi Ssentamu era baamukuba bubi nnyo bamutwala omusiba. Bamala omusiba ne bamuyimbula. Bamala omuyimbula tewali kooti yonna yaddamu kutuula officially ng'egenda kwogera ku misango egyo egyali mu Arua. Mukulu wa Bedi Bwanika bw'obanga ozze okwogera n'abantu tuli bakulu tutegeera njagala ombuulireyo kye tuyita open session eza kooti ezaatuula nga bavuunana Kyagulanyi ku misango gy'okusangibwa n'emmundu oba n'okutta Kawuma nga kooti zaali open nga bawozesa Kyagulanyi ku misango gy'okusangibwa n'emmundu n'amasasi n'ebyambalo ku lunaku lwe batta Kawuma. Bwe tugamba nti open case oba open hearing kiba kitegeeza nti emisango giguddwa mu butongole era njagala ondeetereyo akatambi ng'omulamuzi agamba nti Kyagulanyi okutta mu kkomera wano sooka ogenda oleete paasipooti kyo okuwa beyiro akatambi kaleete tekaliiyo. Mukulu Bwanika lekera okubuzaabuza abantu tuli bantu bakulu era gavumenti bwe yamanya nti byakola byonna bya kisiru tebaateekawo kooti enzigule Kyagulanyi genda kuwoza misango egyo kubanga obujulizi baali tebabulina. Kati gwe kyoteekawo gwe njagala oleetera akatambi kamu nga kooti yatuula negamba Kyagulanyi okkuta sooka oleete paasipooti yo wano tekyaliwo. Ne looya olw'olumu akola ng'olumu n'ategeera akugambye nti omuntu wadde mbokodde mu kooti n'asaba paasipooti ne bagimuwa ekyo nakyo gye kiri kisoboka kiri applicable naye ku olwo tewali kooti yatuula n'egamba nti Kyagulanyi leeta paasipooti yo wano tugenda fuluma ggwanga mpaka ng'emisango giwedde. Wawulira omusango gwonna nga kooti bagigudde bateesa ku misango gy'okutta Kawuma n'ebyokulwanyisa byabasanga ne Kyagulanyi. Kyenjagala Mukulu Bwanika bw'obanga okyayi omuntu
ate leka mwogerako bitategereke kekyokubiri kyenjagala enseetegere kikino mukulu wa Bedi Bwanika fe Museveni gwe tulwana naye si mukama waffe kuba yensonga lwaki twogera ebigambo nga tubyogera nga bibiri ndi wano okutegeeza eggwanga Bedi Bwanika aleme babuzaabuza abaana bonna abaakwatibwa mu bizinga by'essese nga President wa Afriba Kyagulanyi Ssentamu agenza okukubayo campaign bonna wamu baali 147 kubano kwaliko abamanyikiddwa abaana ba Nuupu saako n'abaana ab'okubizinga abavuzi ba pikipiki betuyita ababodaboda kati omukulu ono addira bano abaana 39 n'abagatta ku bano 147 mukulu wa Bedi Bwanika abaana 39 njagala bakunnyonnyola oba awulira 147 ab'ekalangala ku baana bonna abali mu kkomera essaawa zino abavunaanibwa emisango mu Marshal Court temuli mu mwana w'ekalangala bw'aba mwali badda muzimukwata ku kyengenda okusomesa okitegeere yawula 39 n'147 ab'ekalangala kubana 147 bakwata ekalangala babakwata tetunnalonda nga tuli mu campaign bana 39 bookire yiminga babakwata ng'okulonda kuwedde. Do you copy that? Ndi wano kusomesa otegeere bulungi nnyo mulekera okukola blackmail propaganda nga muzo teri bagenda baddamu 147 basosolamu abo abamanyikiddwa ennyo era baatikkibwa ne baddizibwa e Kampala. Bano abantu bamanyikiddwa ennyo nga bambizinga bonna baatebwa bulungi ne badda ewaabwe wante waaliwo kuteeseganya wakati wa Museveni n'ebbembe ly'abantu bano bata tewaliwo negotiation zonna zagenda maaso. Osobola okukubira mukama wo mpuuga n'ombuuza kubanga naye omu kuba kutuma okuteesa okutaba Edi Muto kwali luddawa era ni yakusheyalinga era mu kuteesa kubeerayo awaayo n'afuna ebeerayo awaayo n'afuna kuteesa kubeera mu give and take. Osobola okubuulira public abantu bano bonna abaakwatibwa ekalangala baawaayo ekyokuvaayo tekiriiwo kubanga tebalina musango era Museveni kiki yasaba tekyaliwo kubanga yali talina kwakisabira. Kati tugenze awo bakutegeeza bwadde obesingako ng'obayita nti beekalangala ndowooza nkutegeezezza bulungi nnyo. Bano bakwata tugenda tukyali mu campaign kati bana 39 okuli Bamachete, Bolivia Lutaya, Musanya Mujahideen bwakwatibwa okulonda kuwedde. Bwakwatibwa batya? Bakwata mwana muwala Olivia Lutaya gwe baakubira essimu ne bamulimbalimba n'amala n'agwa mu katego kabira mukwata. Bamala mukwata bakozesa essimu ye ey'omu ngalo okubira buli contact yonna eyali mu komuledi wa Nuupu ne bakwata okutuusa ku nnamba y'abantu 39. Yali esobola n'okuwera ebisatu beebina wabula abamu oluvannyuma babuusibwa nti essimu bakubira nga Olivia Lutaya temugeze ne mukola ki ne mugikwata ne bakoma ku baana 39 after elections. Owulira bulungi nnyo ompulidde Bedi Bwanika bano abali mu 39 si beekalangala nga bw'obadde oyogera ate bano abaana buli omu baamujja mu maka ge tebabakwata kirindi. Ompulira bulungi nnyo era amaze mu kkomera emyaka 4 bweddu. Ndowooza tukwataganye bulungi nnyo njagadde nkusomese. Kati mukulu wa Bedi Bwanika gwe bw'ogamba ogenda kuteesa ne Museveni bukyanga oteesa ne Museveni okuva mu 2006 wali ofunye eki mu kuteesako ne Museveni kubanga tatuukirizangako ndagaano ye. Olaba ne Kabaka gwe yajja e Bungereza ne bakola endagaano yamulimu okutuukiriza. Endagaano y'e Nairobi yamulimu okutuukiriza. Endagaano gye yakola ne bayeekera banne Banyarwanda banne yamulimu okutuukiriza. Bonna n'abatta n'okutuuka waliwo nga talina muntu wasimba gwasobola kugamba nti ngenda kukulekera entebe eno. Ndagaano ki Museveni gy'asobola okutuukiriza? Njala otegeeza eggwanga eddembe lyo teriteesebwako bw'oba tewazza musango. Ompulidde bulungi nnyo
ekirungi gwokyeyolekgeredde n'ogamba nti kasita bakkiriza kitegeeza bagenda kukwata omuntu kubanga gwokimanyiiko ng'enkola bweyina okubeera. Ndi wano n'essanyu lingi okutegeeza mukulu wa Bedi Bwanika lweyagaliza muka kitaawe lutta nnyoko kuva 2006 oyogera Olungereza si Luzungu, oyogera Olungereza tebakuwangako bwala DC wadde n'ekyaki y'okugulira ettako gizimbawo obuulire enjiri tewali kiwali ofunye mu NRM mpaka Nuupu lwezze n'ekuteekako amaanyi n'ofuna obwa Parliament. Kati wandibadde weebaza nnyo Nuupu ne Kyagulanyi obutamusinikirako bulingaaya olw'ensonga bambi obadde tolina kyoli kubanga kuva mu 2006 oli ne Museveni takuwangayo wadde ekintu kyonna okuggyako kuwa miliyoni 2 miliyoni 3 n'okwogera Olungereza naye tewali kiwandikoze kudda kufutubbala ku Kyagulanyi mulangira ebiga bitategerekeka. Kati mukulu Bwanika tukimanyi nti enteekateeka yammwe nga bweri yakwata Kyagulanyi ne bagamba nti bwobanga ogoba musajja muno lekanga mwezi n'akuzza ensi yonna ekimanyi tikikyaliko kyakubuuza. Misioni ya Museveni tugimanyi yakwata Kyagulanyi wuuyo mukwate James birungi kwoli mukwate Kyagulanyi mumuteekeko ejja treason gye mwagala gyonna mugimuteekeko wuuyo mukwate. Temutegana kumala budde Kyagulanyi waali amagere waasula mumanyiiwo mugende mumukwate. Sibu bw'okudda mu studio tandika okubuulira abantu ebintu by'ekisiru nga mutambuza program za Museveni okutiisatiisa abantu okutiisibwatiisibwa kwaggwawo dda. Olwokuba mubadde mumaze ebbanga muli ne Museveni nga muzanyira ebyobufuzi ku luno kyakyukamu kitya? Embaga y'omuvubuka w'emyaka 18 tefaanaganako ng'embaga y'omusajja w'emyaka 9 gye muli mu kuzanyiramu. Museveni ali mu myaka 9 plus gwe muli mu kuzanyirako ebyobufuzi nga mulwanyisa abavubuka ab'omulembe guno. Kijja kuba kizibu nnyo okuwangula olutalo lwammwe. Byonna mugenda bikola musobola okutta abantu bonna be mwagala kyekikomekereza nga mulina okukoma ate ng'obudde butuuse. Musobola okutta ebyenjigiriza nga mwagala kijja kukomekereza nga bizzeeyo gye birina okuba. Muyinza okutta abantu temugenda bamalawo kubanga n'amataba agakozesebwa erinnya agagamba Katonda okugamba Nuhu azimbe ekyombo era abantu baasigalawo. Obote yatta abantu baasigalawo. Abazungu batta Abaganda baasigalawo. Museveni yassa Abaganda abasukka n'embokadde 3 nakati we bali bakyamulemye. Ben Kiwanuka mwamutta yagenda balabaze. Mutesa mwamutta. Ssekabaka Mutesa mwamutta. Mutabani we waali. Mutabani mwagala mutta era ejja kujjayo omulala n'ekikafuuwe. Kubanga kummwe mwabali emmengo kulina okubaako kino ekibaddamu kummwe kulina okubaako abagenda okusooka gwe mwagala okutta emagombe. Ekyo kyo kibabuulidde nze wendi wano. Kummwe kuliko alina okusooka omuntu gwe mwagala okutta emagombe. Ekyo very soon. Gobe ensi erimu emirembe kiki ekibambaza bulletproof Abedi Bwanika? Mayiga ensi erimu emirembe lwaki mwambala bulletproof? Lwaki mutambulira mu mmotoka eza bulletproof?
Mpuga Uganda bali mwiri kiche kikutambuzanga wekweka. Dema Uganda limwe mirembe. Mulina abantu bamugenda okuleka mu muveewo. Ate nno kambagambe na kino ekisembe mu kiwulo. Essomo lyosobola okusomesa omuntu n'akutegeera newankubadde yandi batateekeddwa kutegeera. Kwe kumutulugunya nga omutulugunyiza wawe. Essomo ly'okutulugunya lewantugulunyiza omuntu nga badde alina obutategeera naye n'ategeera ng'omutulugunyirize wawe. Abakulembeze bangi baagadde okukyusa Buganda n'ogijjawo. N'omulina okujja ekibuga ekikulu kikola kukiteeka mu bitundu ebirala kyabalema. Museveni n'agezaako n'okujja ekibuga Kampala. Omanyi obusiru butta butya? Gwe n'oveeri ng'ovudde Rwanda n'ojja n'ogaa nti Kampala tali mu Buganda, Kampala tali mu Buganda. Okuva ku ye yennyini Museveni, bambi ba Parliament, ba RDC n'abakulu abasomero nti Kampala tali mu Buganda. Kati kyekikula ky'abantu betu wonaga nti Kampala tali mu Buganda n'okikkiriza. Ng'ogamba otegeera. Bakyusa amannya g'enguudo n'ebitundu mu Buganda musirise. Tewali akyogerako. Mukima kyekitwala okukyusa oluguudo dutojja mu linnya lyalwo olukadde olubaddewo nga limanyikiddwa ne bateekako erinnya ly'Ekinyarwanda. Kima kyekitegeeza? Babikyusa musirise. Amasomero bagasse musirise. Amalwaliro bagasse musirise. Abaana babasse musirise. Bali mu kubba bantu musirise. Abantu babatta musirise. Abedi Bwanika nojja n'oyogera mu Parliament, nojja n'oyogera ku CBS nga toyogera nko kigambo kyonna free political prisoners wabula nga gweyagala kuteesa. Toyogera nko kigambo kyonna nti Kabaka ali ludda wa wabula ate muvuma bamubanja. Toyogera nko ku ttaka lyonna libagobyeko Baganda, Lusanja, Kiteezi, wa yonna, Kayunga, Mukono, Mubende, Luweero, temubyogerangako. Muli mu CBS mukera kumacha kwogera. Temusobola kwogera bintu bino. Kubanga mwajula nti byebufuzi muyina okubeera okulya. Kati munnange tumanyi nti mulwanirira sowaani yammwe na nsawo yammwe. Nereza ke kaseera ensawo ekameze. Kubanga abantu bategeera kyo kigenda mu maaso. Nze ndi musanyufu nnyo. Era sejjusa kuyingira mu lutalo luno. Kutaasa ggwanga na kwogera eri abo abakyusa obwongo ku bigambo byenjogera. Newankubadde bba abasiru balina okubeerawo era oyinza obutabakyusa. Ne benkyusiza n'abategedde ensi bwetambula bangi. N'olw'ensonga eyo saagala muntu aggwemu maanyi. Olw'ensonga nti bano abantu baaliwo era bajja kubeerawo. Wabula enswa bwekyusa amaaso nga naawe envubo okyusa. Tugenda kukyusanga envubo okuba tutegedde baani abatulwanyisa, badde batulwanyisanga batya, nga beekweka batya, beefuula batya, ekyo tukitegedde na buli kimu kye badde bakozesa. Nga nfundikira. Buno bakanjala bugende eri mwenna abasajja Baganda. Abalina kyalinawo obuuma n'amataka n'ebibugagga. Kyangu nnyo okuŋŋaanya obugagga. Oba kizibu nnyo okuŋŋaanya obugagga n'obuweza. Naye kyangu nnyo obugagga buno kugendako mu kaseera mpawe kaaga. Bassebo ne bannyabo. Emu ku nteekateeka z'abasajja bano namutaayika ezaali mu
nteekateeka yaabwe emyaka 5 mwe mwali okujja obugagga ku Baganda n'okubasaanyaawo. Bakikola mu kimpooze nga bakozesa abaana baabwe be bakozesa ng'ebyokulwanyisa mu abasajja Baganda obajjako obugagga bwammwe batya. Buli kintu kyonna ekijja ne kibeera ku media oba kizenga kukyusa mawulire kye tuyita diversion, funamu ky'okiyigiramu weetereze gy'oli. Buli musajja Omuganda wano ng'olina abakazi abasukka mu 2, omu ku bo Munyarwanda alina mission y'okusaanyawo mu ngalo zo lwakuba tannabeera nti bamusindisa akola ekintu ekyo. Newakuba tannazuukuka naye yakwetoola dda buli kimu kyonna ky'olina akimanyi ng'alinze bulinzi kadde muga nti kati y'omugjeewo. Era nziramu bagamba nga nfundikira. Sibaganda kukola kye mwagala ne mubeere bagezigezi ng'obwana bw'omusota tibekava mu kisuuka kola ki kaluma. Buli alina ebyapa byo n'endagaano z'amataka n'ebibugagga bibiri genda okebere ku byapa ebyo okebere ne ku ndagaano ne ku nsimbi zo. Era obanga oli mugezi nkugamba kyusa ebittavuubyo na buli kimu okikyuse ky'olina. Olw'ensonga ebyokulabirako tulina bingi nnyo. Ebintu bingi bigenda mu maaso. Abasajja Baganda battibwa bajjirwako ma bizinensi zisendebwa zigibwawo olw'abantu abakola ekintu ekikusifu kimutamanyi. Ensonga zino ziyinza okuba engumukko okutegeerwa ensonga nti abantu abasinga obungi bwe bayingirira mu mbeera zaabwe ez'obuntu kye tuyita private life abantu bambalawo okukitegeera. Ne buli musajja alina Omuganda ng'olina omukazi asukka mu omu oba ku 2 kimanye nti kuliko omukazi alina mission ey'okusaanyawo atwale ebyobugagga byo n'okulemesa famire yonna agisule wansi yatwala ebintu. Yensonga lwaki mula nti abakazi abajja oba abasuuta balina obuyinza bw'amaanyi nnyo okusinga abakazi abalala basooka mu mali ago. Kutokyebuuza lwaki basoma mission yaabwe nga gwe bogenda kusomera n'osoma business oba wasoma business okola obugaggawo bali babasoma lwaki. Asobola okulaga laavu nga bw'ojagala n'esukka ne bw'ogimanyi kubanga baakimusomesa. Bw'amala okulaga laavu ku nkomerero ya byonna aba alina okutuukiriza ekyamuleese okulaga laavu eyo. Oba muntegeera? Mu abasajja Baganda omukyala yenna ali ku mission asobola okulaga laavu nga bw'ayagala agikulage n'oga kino ekyana kirina laavu kyamalayo. Gyakoma okulaga laavu gyakoma okubala empapula. Mu bufunze bwe bammere beegudde akaleka. Kale abasajja mwenna Abaganda mwagwadde akaleka baba bala empapula. Basigadde banegula bweneguzi bajja ku masiga bayuweeri. Olw'ensonga temwategeera. Omukazi Omuganda akugamba nti taata w'abaana tugenda kukola kino ABCD eno nsobi. Oyo oba tomwagala. Ng'oyagala n'agamba nti akugamba nti munnange k'okuteewo taata giwa omuliro genda mu maaso tokole bino tokole. Bagenda kubajjako buli kimu kye mulina bakitwale kubanga bano babasomesa. Eyo laavu ensomese nga ya mission nzibu nnyo. Namwe abakazi Abaganda eri abavubuka abasomesa mission y'okwagala be bayita ba smart wire simanya ayagala nnyo amala essaawa 3 ayina omukwano bonna ebintu bino babasomesa. Laavu gye mulaba e Kampala kati nsomese yonna nsomese ya calculator. Nkiddamu laavu y'abakazi eri e Kampala kati abalina simanyi hips nyashi mabeere kiki gyakoma okubeera n'amabina amanene amabeere ne face obwongo gye bukoma okubeera obutini bwe buti. Kati gwe bakwata Windows zo zifokasinga ku mabina mabeere na ka face ne weerabira ekintu ekino ekiwatandisa obugaggabo. Laavu eri e Kampala yonna kati nsomese si yeri eyaddala kubanga omuntu gw'oyagala tosobola mutuusaako obulabe kutuuka mutta na kuluubirwa kwagala bya bugagga kubanga mwenna muyina emikono 2 muyina amagulu 2 omusajja kyakola nawe osobola okukikola mwasaba omwenkanonkano. Bw'oba onoonya bugagga nawe genda okole ofune ssente ogaggawale. Nkiddamu nga kiri ku sayidi zombi. Omusajja obanga oyagala ssente oyagala gaggawala nga bakusindika ku mukazi mwavu waza mutta genda okole nawe ogaggawale. Nawe omukazi bw'obanga bakusindika ku musajja ng'oyagala gaggawalira ku musajja naawe genda oyina amagulu oyina emikono naawe genda ogaggawale otegere ssente bwe zimenya. Mulekeraawo okutta abaana b'abannammwe. Nembale sensene ewooma ku kiro mbisi gwenju mulekeraawo okutta abaana b'abannammwe olw'ebintu teri agenda na bintu
ne bwono baguloofa z'omusajja nobbe ssente nakyankalanya famire tolina kyogenda kutwala byonna ogenda bireka siraba gwe bali bazise mu kalina wamuzise n'emmotoka mukomye obwomaddu n'okwagala okutta abantu ompuliriza bulungi kyo ebisigalo mujja bifuna ku Rockstar Stars zijja kuba 2 ezakawungeezi olwaliro nsobeza mu essaawa mu yokka n'olw'ensonga mukama ba 10 mweraba tusinkane ku Rockstar Stars zijja kuba 2